Oluvannyuma lw'okwekebejjebwa mu ddwaliro gwo omubiri gwa Rajiv Ruparelia gumaze ne guba ng'ate gutuuka mu maka ab'eŋŋanda n'ab'emikwano we bakuŋŋaanidde so ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Balaam avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba ng'ate alabula omukulu amanyiddwa nga Wimal Kiseka oluvannyuma lw'akatambi ke yakoze ebigambo ebyo bye yayogedde ku mugenzi Rajiv ng'alumiriza gavumenti eri mu buyinza okuba n'omukono mu kufa w'omugenzi. Ono nno yawandiise n'agamba nti mugambe Wimal Kiseka nti agenda kuyiga olunyolo wamu n'olunyankole mu bwangu ddala. Bino byayogera byekuusaako ku kyatusseko Eddie Mutwe cause Eddie Mutwe oluvannyuma lw'okukwatibwa omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti amuyigiriza ki lunyankole. Kaakati n'ono agambye nti ono we banaamukwatako mukadde konna ebbanga eritali lya wala agenda kuba ng'ate ayiga oluki olunyolo n'olunyankole. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga y'omu ku batuuse ku ground amangu ddala ng'amawulire gano agafunye era ng'agenze ne ku mukutu gwe n'awandiika obubaka obutuuse okusaasira eri famire y'omugenzi. Naye ng'amangu ddala nga yakawandiika obubaka buno obw'okunyolwa waliwo eyavuddeyo n'amwanukula n'agamba nti musajja gwe toli mwangu, omusajja afudde, sigamba nti wansiiyo, sigamba nti omulinako akakwata akali awo, naye munnange oddukiddewo zambwa ku mikutu migattabantu okuba ng'ate otuusaayo obubaka so ng'ate owuwo muganda munno Ssebuufu agamba Eddie Mutwe nti ye we yakwatiddwa weesuuliddeyo gwa Nagamba toyina kyewavuddeyo kubanga ate oyogera okuggyako okusaakaanya obusaakaanya. Baserebu bangi bakungubagidde ye omukyala amanyiddwa nga Shira Gashumba agambye nti tayinza kukikkiriza ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Navio agamba nti buli lwabadde nga ne konsati omukulu ono abadde nga ku layini esooka ate nga alina n'ebifaananyi bye yali yakamuweereza so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Judith Hard agamba nti omwami ono abadde wa kisanyo wa mpisa mwetowaze mukakkamu ng'ate abadde n'omutima omulungi ng'asimayiri nga tabeera awo n'anyiganyiga naye agamba ekisinga okumuluma ye muto gwalese emabega agenda okuba ng'ate akula nga taata taliiwo ate ng'abadde mukwano gwe nnyo so ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Shiba Kalungi avuddeyo n'agamba nti kino kimazeeko pulaani n'ebyokwogera bimbuze kubanga twali twakwogera omwezi oguwedde era nga tubadde ne pulaani ey'okuddamu okusisinkana lwakuba mbadde nkyalina ebinkutte bw'atyo naye n'akola ki n'alaga nti omutima gumumenyese weewaawo yo famire egenze maaso okuba ng'ate efulumya ekiwandiiko nga mu kiwandiiko kino bagenze maaso okuba ng'ate boogera ku kufa kwa mutabani waabwe gattako n'okuba ng'ate batuusa obubaka ku bantu obw'okuziika. Jjukira nti babayindi tebaziika wabula bookya okitegeera bategeezezza nti emikolo gino bagenda gikwatira wali eri erugogo ssaawa zijja kubeera 8 ez'emisana ennaku z'omwezi 6 olunaku lujja kubeera Lwakubiri lwe bajja okwokya mutabani waabwe babeere ng'ate bamusiibula mu butongole naye nga basabye bannayuganda okusirikako ensonga za famire muzeesonyiwe muzireke muziviireko ddala tebaayo vidiyo zemukola nga mwogera ku famire eno nga abagimanyi ennyo naye nga ndowooza boogedde muleeti kubanga abaana bo batandise dda okwogera amangu ddala nga incident yakagwawo era nga wenjogeera ye omukyala amanyiddwa nga Senga Acid yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ategeeza omukyala amanyiddwa nga Anita Fabiola okuba nga ate ye kuŋŋaanya akole emikolo egikolebwa bannamwandu ate era n'agenda ne maaso okuba nga yeemulugunya ku mukyala agambibwa okuba nti yabadde mu mmotoka n'omugenzi nti ye nga tayogerwako omugenzi yabadde ne side chick. Byonna ebyo biri wano era nga ogenda kuba nga tobyewulirirako. Abazadde Abannayuganda association z'aba side chick n'abaana abawala abagaba amasanyu tutuusa okusaasira kwaffe eri omuwala oba omukyala gwe tutanamanya mannya eyabadde mu mmotoka n'omugenzi Rajiv. May your soul rest in peace era nga tusaasira famire yo bambi Mukama abagumye bwe naakutegeera erinnya munnange n'ebifaananyi tunaakubika official for now tebakwogeddeeko munnange boogedde ku mufu omukulu kyannaku nnyo. Rest in peace, my dear.
emmotoka ezigenda okuziika zisimba wali ku City Square, naye bitalo nnyo Badiale, Rajiv Ruparelia, the only son, the only rich kid, certified rich kid has gone to be Simanyiba, has gone to be with who naye nga bambi his normal, yafiiridde wali mu mmotoka ezaalaale. Simanyi oba balina nekye bagenda okuziika kuba tasigaziza wadde eggumba wadde olususu. Mukama muwummuze mirembe ekitalo mutugambireko wabeerewaawo omuntu aweereze Anita Fabula paadi agimuwe yeepaadinge bulungi. Maama kitalo ddala. Inna lillahi wa inna lillahi rajiuna. Naye nga bo ab'emikwano bwe batyo bakuŋŋaanidde wamu ne bagenda mu kifo awabadde incident eno ne basobola okuba nga ate batwalayo ebimuli nga akabonero ak'okuweesa omugenzi ekitiibwa. Bwe batyo ne bagenda maaso okuba nga ate bateekawo ebimuli. Baganda bange inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wondabira wano ndi ku scene mutabani wa Sudiru Rajiv Ruparelia we yafiiridde muganda wange yafiiridde mu kabenje nenga wolaba wano nga wafaanana we yasiriiridde muganda wange. Nafsi dhaikatul maut, nti buli muntu yenna wakutuukibwako okufa. Ate n'ekirala wama tadri nafsun bi ayyi ardi tamut, omuntu tamanyi kifo kimu agenda kufiira. Imagine yayise wano bulungi naye kukomawo nakuba ebibloke byabadde mukubo muganda wa byonna emmotoka yabadde yamaanyi byonna ebisiminti byonna byezinze. Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bananga bali okumpi n'omugagga Sudiru taata waffe omulungi mubeere nga mumugumya naye yafiiriddwako omulenzi we omubwati. Ya rabbi byantiisa. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Don Chris avuddeyo naye n'ayogera ku nsonga eno ng'agamba nti ekifo kye kimu naye yali akifiiriddemu era amangu ddala nga yakalaba embeera eyo yategeeza nti awo wagenda kufiirawo mbu omuntu omunene mu bbanga eritali lyawala era mbu kikoze ki kituukiridde. Amanya eddoboozi Don Chris, kitalo nnyo ekya Rajiv Ruparelia awo wennyini we yafiiridde 2 days back. Nange we nali nfiiridde era naliwooko nga abantu bagadde ekkubo, abo bakola oluguudo nga bagadde ekkubo naye nga tebataddewo obupande, tekwali mataala, waliwo enzikiza. Era naliwo 2 days back nga video mugendo girabaawo naye mbategete essaawa yonna tugenda kufiirwa omuntu omunene wano wennyini wano. So ewantu awo wabulabe nnyo. Nkubira omulanga taata wange jjajja wange mukulu munnaffe Minister of Works otuyambire ku bantu abo kubanga tebasobola kukola kubo. Companies nyingi esobola okukwata contract eyo kubo balikola balinga abakola embizi, balikoledde emyaka babiroko sente kati baggale kubo tebatadde obupande, tekuli mataala. Please mutuyambe, abantu bagenda kufa baggweewo. Waliwo nekkubo eddala nga wakabe na muŋŋoona awo webaggala era webali mu mukola tebalina bebakolawo, beefuula abakola tebalina bebakolawo, baggadde ekkubo bali bulala. So kitalo nnyo ekya munnaffe Rajiv Ruparelia, kitalo nnyo, kitalo ddala, naye abakola ekkubo eryo mweddeko. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abafamiri mwena mungabire nga te ayimirira wamu nammwe abafiiriddwako abantu bammweyo cause buli kaseera wabaawo abava mu bulamu bw'ensi eno. Weewaawo emabegako awo nabatuusaakoko vidiyo y'omukyala eyali afumba naye ng'omunnyo buli lwagusuula muva gukyusa kkala. Kaakati ku mulundi guno mbaleetedde ow'ekyennyanja yaguze ekyennyanja ekikalu wabula ate atuuka okukimenya ebintu bye yasanze munda byamumazeemu amaanyi n'ayongera okutya wamu n'okweraliikirira. Era nga kino kibeere kyakulabula eri bannayuganda mwenna. Ekintu ng'ogenda kikozesa oba sukaali oba munnyo oba kina ddala ebyokulya, sooka okyekebejje nnyo nga bw'okiwulira kubanga eno y'ensibuko y'ebirwadde bikansa n'ebirala ebyo bye tufuna ensangi zino. Banaye bannayuganda, ani avunaanyizibwa? Leero nguze ekyennyanja, nyumirwa nnyo kirya nga kiri boneless, kyennyanja kikalu.
After soaking it in water, nkimenye nzijemu amagumba. Ng'ekyennyanja munda kiringa kye bayiyeemu langi w'ensansa. Tawunya, tebiwunya. Era smell ya fish naye nga kirimu langi y'ensansa. I bought this fish from Busega Tax Park. Ababe b'ennyanja ababeera awo mu Busega Tax Park. Naye kimpeddeko. Ekyennyanja kiringa ekirimu langi w'ensansa. Abantu abamanyi ku by'ebyennyanja banaye bino biki? Embeera buli lukya eyongera okukaluba mu ggwanga lyattu Uganda ngera kubanga ate nkutuusaako omwami avuddeyo kubanga yeemulugunya oluvannyuma lw'okutuuka ku ddwaliro ng'embeera yeekanamye nga n'abasawo babakuba kimoone. Nalina obulumi wano era nkyabulina. Omwana wange essaawa eno ali ddaamu. Omwana wange tayogera. Mukyala yajja mu ddwaliro wano ng'alumwa nga musawo ali wali ne bamuyita n'agaana okukola ki? N'agaana okujja. Omusawo oyo mpulira nti sijuyi bamutwala Bukamba. Omwana wange n'ava mu nnyina n'ava wano emyaka 5. Omwana wange tayogera. Effect baŋŋamba enzaalibwa y'omwana bwe yagwa omutwe ne gukola ki? Ne gukosebwa. Coming right now essaawa zigenda mu 4. Eddwaliro lyonna terina muki? Terina musawo aliwo. Can you imagine? Bintu ki bye tuliko ebyo? These are people we are giving our money. Nabadde Kayunga yesterday. Omusawo ngamba gloves nzimuwe mutwalo mulamba. Okwata ku omuntu ali mu bya bleedinga. What is the situation? Twagala okusaba bekikwatako. They should get alerted. Nti enembeera tetujja gisobola. This is 9, it is coming to 10 and no one is attending to the patients. We are Ugandans, we are paying our money, we are paying our taxes. We need change. We need real change. Hospitals should not be operated like this. This is not what we want. Bana bakyala bakedde wano. Bazze saa 12 batudde tebalaba musawo kati ashuminga ali kulumwa. Waliwo no gwenda bamuli. Yena ali kusiya busiya teri asobola muyamba. My name is Muhammad Kwidi Mitima Jaka Owensonga. Njagala kituuke gwe kuoyo gwe kisanga ne main hospital wali bonna bali bobi abali ku OPD era temuli musawo. That is it. That is my appeal before DHO RDC mwena muveyo eddwaliro lyewaboko lyononesa. Amasasi go gavuze mu kiro ekyakesezaawo olunaku olw'eggulo mu bitundu by'e Nabulagala Kasubi awo ate nga munange gano gatutte obulamu bw'omuvubuka amanyiddwa nga Douglas Kibuka ow'emyaka 25 wabula nga okusinziira ku poliisi egamba nti yabadde mu bikwekweto bya kuyigga bavubuka abatigomya abantu n'omulimu ogw'obubbi nga beeyambisa ebijambiya era nga yo poliisi egamba nti erina ekibinja ky'abavubuka be babadde basipootinga era nga babadde nga babayiga. Ono agambibwa okuba nti alina ekifo weebadde poliisi netandika okuba nga ate emulinnya kagere nga bw'ateekako njabala okutuusa bwe bamusiŋŋaanye e Nabulagala Kasubi gye bagenze maaso okuba nga ate bamuttira. Bamukubye amasasi 4 ng'erimu lyamukubiddwa mu kugulu so nga ate amasasi 3 gamukubiddwa ku mutwe. Ono bamukubidde mu bbaala naye nga ye maama we yavuddeyo n'awanjaga ayagala bwenkanya agamba nti mutabani we tabeerangako mubbi ate teenyigirangako mu byabufuzi so talaba nsonga lwaki poliisi yabadde erina okuba nga ate emutta. Mwana wange talina byabufuzi talondangako talina na kyamanyi yadde tebimukwatako naye nga tuzze nga tubagamba kino kyonna ekiseera lino lyonna ebbanga nti buli omu kigenda kumutuukako
mismanagement buli omu egenda kumutuukako. Essaawa zino baakutte Eddie Mutwe mwenna musirise bannayuganda, naye ng'olaba bino Mwami Museveni bye bali okukola ne mutabani we, naawe gwalaba vidiyo eno gwe bazaako. I promise you, kino nkikugambira wano nga sitya gwe ntya Allah, sitya gwe ntya Allah, wallahi goddako. Sheikh Muzata yatugamba Sheikh Muzata yabagamba baamumala ndozera abaddako mu mulaba wa Sheikh. Kati maama tukusaasira n'obulumi, naye bino bulijjo bye tubagamba nti buli omu kigenda mutuukako. Gwalaba vidiyo eno tayimirirewo, ye Mwami Museveni ali willing okuzikujjako. Bino Muhoozi byakola golowooza mu bigenda kukoma kwoyo, gwaddako, wallahi gwaddako. Bano okujja ne bakuba amasasi mu bantu ne babawo ebijambiya, golowooza mu bigenda kukoma kwoyo. Gwe naawe gwe wootayimirire gwe alaba vidiyo yange eno. Kuba nze mummanyi bannanga abantu abanfollowenga wano mulinga abantu 5-6. You know me in real life. Mummanyi abasinga, abamu nasomako nammwe, abamu twakulira ku kyalo kyekemu, abamu mumanyi ne bazadde bangwe, mumanyi. Bati mbabuulira amazima, wembeera nga musuubirayo nti mu abantu 6 waliyo omuntu omulala agenda okujja obbayamba musembye. Kijja kunnuma nnyo okuwulira nti kati mukwano gwange oli oweeri wansi gwe nakula naye kati gwe baabikoze. Nenja kuba sina kyakula era nja kujja no ku internet njogere nseke bigwe tweyongereyo. Wallahi ye Mwami Museveni balowooze n'ensi yaabwe. Mwami Museveni ne muzzukulu we n'abaana be bonna ne mutamiivu bo bamanyi enensi Uganda yaabwe. Era Mwami Museveni yagamba nti abantu be Katonda be yamuweereza okukulembera. Naye kiyaye kijogesho, nze Mwami Museveni tebamperezangako nkulembere. As a matter of fact, nange ngenda tandikawo ekibiina ekyange. Kuba kati simanyi wakwesiga, nina kwesiga nze. Ko waliyo n'abasiru essaawa zino abakyawagira Mwami Museveni era bagenda kunvumira ku vidiyo eno. Kati nze nsazeewo engeri gye siri musanyufu n'abantu abamu engeri gye bakwasaganya ensonga z'enkyukakyuka. Nze ntandiseewo ekibiina ekyange. LRM, Luther Resistance Movement. Bannayuganda kati tugenda kyekwatiramu. Kati nange ntandiseewo ekyange Luther Resistance Movement. Era ngenda tandika okuwandiika. Awo we tutuuse bannange. Kubanga mwenna sibeesiga, sina gwe nneesiga. Eddie Mutwe baamukutte, bulijjo musudiya, teri yadde munnayuganda eyakumya akaveera, mwenna musirise. Naye nga aisweya kino nkibagambira waneeno naawe bagenda kukukima. Gwe naawe alowooza mbu nno bikomako oli, naye naawe bagenda kukukima. Ono maama yagambye omwana wange ebyobufuzi bulijjo tabiriimu. Mbu katusabe nnyo tufune enkyukakyuka. Katonda tagenda bayamba. Oba olowooza mbu Katonda yagenda okuyamba, oyo tagenda kukuyamba. Oyo yatwavaako dda, yatuleka. Tulina kweyamba, mulina kuyimirira mwenga bannayuganda. Naye ayiswe kino nkikugambira wano, amatako wega kubuguma n'otayimirira n'otagenda kwedifendinga. Ne woba ggwane Uganda, ne woba ggwane bagenda kukikutuusaako. Bagenda kukikutuusaako. Bano abasajja bali willing okugowenga even lower. Bw'oba tokimanyi. Gashumba yabalabula n'abagamba bagenda leta wano M23. Olaba bino bye bakola. Olaba okulumba poliisi ne babakuba abantu, ne bakuba amagye ne gakuba poliisi aba SFC. Olaba okuba ba journalist. Mujja kukiwulira. Era bannanga abagala okwewandisa. Anyway, I'm circling back. Munansonyiwa okulandaga video no mpanvu mukko. Naye
Mu nnaku ey'ekitalo ddala famire y'omukulu omanyiddwa nga Eddie Mutwe evuddeyo bw'etyo n'egenda maaso okuba nga ate eyogera ku nsonga ezigenda mu maaso era nga balina obubaka obw'enkizo be baweereza omukulu amanyiddwa nga Jane Muhoozi Kainerugaba. Awo nno nga ne maama naye waasinzidde n'ategeeza Muhoozi lwaki yabadde alina okuswaza bbaawe okumwambula n'amukuba ebifaananyi ate n'abiteeka ku mikutu migattabantu so nga ate ye muwala we yeebuuzizza ddala kiki kitaawe kye yakola okuba nga ate agwana okuyisibwa bw'ati. Naye nsaba okwata omwami wange omuzze eri abaana bange kuba ekisooka talina musango. Waba alina omusango you produce him to court atandika okuwoza emisango gy'omuvunaana. Naye gwe okudda ku social media n'ogamba muyina ali mu basement yange what I don't know, we can't fight you back, we can't go in your basement. Obuyinza bwonna obulina okumukola byonna by'oyagala omukola naye mbadde nkusaba nkwegayiridde kwata omwami wange omutwadde kuba byonna by'oli mukolako bya bumenyi bw'amateeka. You know the right procedure of following if you in case you have any problem with him. Mute adde eri abaana kuba naye taata nga nawe walina abaana b'ewaka okitegeera byonna by'omuvunaana bimuvunaane mu right way. N'ekyo kyokola omukubi omwambudde omukoze byonna by'omukoze ate n'odda ku social media n'olaga like kyekyo kyabadde adeservinga. That is not right. That is not right. That is very wrong. Nsaba gavumenti ne bonna bekikwatako ab'amateeka aba human rights n'abantu bonna natali mwami wange yekka bonna ba political prisoners bakireewo ba simati ba everyone Bobby Young n'abalala besogedde kuba bangi bonna mubakute mubalina muta abaana badde eri bantu baabwe. They have families, they have mothers. Mwomu batochalinga what is that? Ongamba oli muyigiriza Lunyankole. It is not a Munyankole, it's Sebufu. Do I really have to remind you that is Sebufu? Or you want to drag him into Bunyankole kingdom? But he can't be there because that is not where he belongs. Atagamba nga konti agala yiga Lunyankole. Simuulirangako. Kati mbadde nsaba taata lwayizeeko lumala, you let him come back. Wobona asobola musindikira scriptures ez'Olunyankole, maybe he'll learn from home. Let his kids see him. Okitegeera. He has to salute your father's speak. Really? Really? Cheche kyamaanyi ennyo ky'oyinza okutugamba. Woba olina Katonda mu ggwe, ng'era okukkiririza mu Katonda, have mercy on him, on everyone. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamaga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 0741738821 oba 0772830026 oba 0787952329 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Be ba Malden, shipping life into a unified destiny.
naye ng'ate bw'oba weetegereza bulungi bo abakuumi b'omukulu Kyagulanyi Ssentamu ab'oku Lusegere bonna kati abasinga bali muki bali munda okitegeera Akireewo Kivumbi ali munda Simaati ali munda kakati Eddie Mutwe wuuyo naye ali munda ne ba political prisoners abalala weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Bobby Giant yavuddeyo n'agamba nti n'Obote naye teyalowoozaako nti akadde kalikya Museveni n'agenda mu maaso okuba ng'ate afuuka omukulembeze w'eggwanga ly'e Uganda oba okitegeera naye kyamaana ekikola ki ne kituukirira kakati nabo balina okukkiriza nti enkyukakyuka egenda kujja ate bunnambiro weewaawo oluvannyuma lw'okuwambamuko ku ofiisi za NUP ne balemesa ne meeting ezadde zirina okuba nga tezibeera mu kifo kino olunaku olw'eggulo baavuddewo ab'ebyokwerinda nga bamaze okuba nga te bakijjuzaamu kamera era nga kamera zino ze baataddewo baazitaddewo nga ne ku mulundi guli we baakola kamera baaziteeka munda mu ofiisi za NUP bwe batyo ne bazijjuzaamu ku mulundi guno bazitadde wabweru okwetooloola ofiisi za NUP abantu bangi nga we naggaye nti bakyasitwira ddala eddoboozi ku nsonga ya Eddie Mutwe era nga bulambalamba wano wengenda okuba nga ate nkusiibulira n'abantu ab'enjawulo abavuddeyo okusitula eddoboozi lyabwe ku lw'aba political prisoners aba NUP okuweereza mbadde nze nga bulijjo we bali kubeera mulabi mulungi atakuumira mpeera ku nkuumire weeraba nange eno gye mulaba ye ofiisi ya pulezidenti wano waffe NUP Kavule kakati abakulu bano abali jimu baasalawo bateekewo kamera ozadde tebalina ngeri gye balabayo ne basalawo bateekewo kamera ku mulongooti yiiyo ya bulaaka kanje basikire eyo gye mulaba baagala balabe bulungi buli kyaliko bateeka endala ebusaabala panvu bitya bateeka n'ewaka emagere kati kwegamba ensimu tuwangaya yiiyo nammwe omulongooti mugulaba yiri waggulu omulongooti gwani guno kampani kyoba. So they abduct an individual and then come out and tell us that yes, we did in fact abduct this person. They proceed to give us visual proof of this person's state, clearly showing that they have been tortured, brutalized, and are being held against their will. They don't stop there, but then proceed to brag about torturing this person. Then they also ask, do you want a video proof? You see, and the scariest part is that this could be anyone. Anyone at all, and you don't even have to do anything for them to pick you up. It's like they're now making it their life's mission okutujoga. Buno obubaka njagala bugende eri omukulu Muhoozi Kainerugaba ne mutaatawo oba muzeeyiwo Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Twagala bagamba nti tukoye enkola yammwe n'empisa yammwe eri bannayuganda abantu ab'eddembe abafaanana bwatyo okubanga mubayisaamu amaaso ne mutandika okubawamba mu bintu by'ekisaagiriro ne batandika okutulugunyizibwa mulumya famiri z'abantu bano mulumya eggwanga tetumanyi gye mwava kuyingira eggwanga ne kutandika tumalako mirembe butaagala bwenkanya omusajja atakkiriza mukazi we mubuulirako waka agamba kate gali kulaakulana omuntu atawuliriza abantu balala nnaku eruma balalanga mu ebintu mubitwalira mu ngalo zammwe mubitwalanga bwe mwagala tetugenda kikkiriza katwambale uniform zaffe ez'abalwanirizi b'eddembe mu linnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu twagala musumulule abantu baffe okuva amakomera gye mubasibidde simanya ne gye mubatadde tetumanyiyo tukivumira kintu kya bulabe gwe General Kainerugaba naawe Museveni mweddeko abafuzi bw'atunuulira emmamba nga zimwetoolodde n'atunuulira abakutte nnene abali kabangali nga naye ayina gy'ayina mu kiwato alabira ddala nga kiyinza ate kubeera ki alabira ddala tewali kiyinza kuba kati bwe kituuka ku mutamiivu wa munnaffe azze n'excitement n'amaalo mu bufuzi naye Muhoozi njagala nkugamba ebigambo bino teri awola bbanja n'atalisasula amabanja g'otandise okuwola ojja gasasula sisuubira nti gwogenda kubeera successful mu kutulugunya bannayuganda nga taatawo bwakikoze kuba gwozze n'amaalo kitaawo nno
abadde abikola-kolako bwe yerimbika mu mateeka abantu abatulugunya naye nga abatulugunyiza mu mateeka era ng'olaba waliwo n'abajja ne bamuwolereza ne bamukubira ekidifensi. Museveni nno si mubi, Museveni si mubi, bw'omutuukirira si mubi. Bano abamwetoolodde be baagala okuyiwa ekintu kye nga bagezaako mukubira ekidifensi nga yo okutulugunya bannayuganda obwenyi tabujjaayo nnyo nga gwe bozze n'amalo ne excitement kugamba ebigambo bino ekyo togenda kusucceedinga nakyo bbanga lyakikoledde nti nawe bw'ogenda okikolera. Kati n'enzirayo ku bana abawoza musimanyi ng'abaana bali kuno ku internet aboogera bagezaako ku profilinga famire z'abantu bano abatulugunya bannayuganda ne baprofilinga famire zaabwe ne mujja ne mubagamba musimanyi bali eri abantu bali innocent simanyi biki abantu temubibateekamu abaana temubibateekamu. Muhoozi byakola akuzaabiraba bino byakola si bipya kusaidiye akulidde mu bufuzi bino byakuzenga alaba byakola essaawa eno. So famire z'abantu abo teziri innocent n'omulundi n'ogumu. Ffe tukuze ne famire nga bw'oba okola ekikyamu bakugambira bavaayo ne bakuviirayo ne baga no ekyo kyokola kikyamu toteekeddwa kikola. Abaana bonna abaana baawano bonna bali responsible era nvaayo olwaleero nga ŋŋamba abaana bonna nga bakutulugunyiza muzaddewo baamutta muzaddewo yenna yatuukibwako ekintu kyonna lwaligiimu eno ne bwe tulibanga tuvudde mu nsi Eddie Mutu ne bwalikeera n'ava mu nsi nga bamuttidde mu Tocha Chambers essaawa eno gyali. Abaana ba Eddie Mutu temutuulanga muwooleranga ku lwa kitammwe. Abaana ba Rita Nabukenya muwooleranga ku lwa maama wammwe. Abaana ba Yasini Kawuma muwooleranga ku lwa bakitammwe. Gavumenti eno bye bayisizaamu. Ne babanga olwaleero abatulugunyiza bazadde bammwe bano bamuhoozi ba Museveni bavudde mu nsi abaana baabwe omugwaŋŋanangako nabo n'obwenyi temubalekanga bali responsible basasuliranga ebyo bazadde bwe bakoze kuba bazadde bwe bakola abaana babirabye era babimanyi muwooleranga temubattiranga ku liiso musimanyi mubasonyiyo bano bazadde bwe bakola bo tebali responsible ebbanga lye bamala nga bazadde baabwe bakola bye bakola nga baliyo beekukumye bwekukumi abaana abo bali responsible temubalekanga muwooleranga ku lw'abazadde bammwe ku bukaawu n'obulumi bwe bayisizaamu. Tunuulira ekifaananyi kya Eddie Mutwe muganda waffe ng'ali humiliated abaana be bwe kibanga ffe just mikwano gya Eddie Mutwe omutunuulira bwoti n'owulira nga onafuye mu mutima ne kikutwalira ebbanga okufuna obuvumu obujja okukola video what of abaana be family eri attached ku ye bawulira batya basajja mmwe byonna bye muteekateeka mukwata bannaffe ne mubalondamu be mulabanga abali sireti gye muli ne mubakwata ne mubakolako ebikolobero ne mubatta nga musuubira nti mugenda kuba mu dismantling ekigenda mu maaso mugezaako okwerulira ekkubo abaana bammwe muba positioning mu bifo ebyobukulembeze. Nkimanyi bulungi nti buli muzadde yenna bw'akulaakulamu alekerawo okwerowoozaako ye ng'omuzadde n'atandika okuteekerateekera abaana. Nkakasa essaawa eno bye mukola muteekerateekera abaana bammwe naye mbabuulira nti teri asinga kugalangatana ng'asikidde bintu be basinga okudibaga. Kati essaawa eno mutabani wa munnaffe byakola adibaga. Kyenkugamba nti omusika yenna abo bo balungi mu kudibaga bye babateekeddeteekedde naye mulowoozeeyo ku kadde abaana bammwe abo bye muteekerateekera olwaleero nga bagwenganyeko obwenyi n'abaana baabo bye mutulugunyizza mu lugendo lw'okuteekerateekera abammwe. Kyova olaba abaana mbagamba muwooleranga ku lw'abazadde bammwe ne babazadde bammwe nga bavudde mu nsi ng'enkyukakyuka gye tuyaayanira ffe tetugirabyeko temutuulanga eyo obutuuzi ne musonyiwa abaana b'abantu bano. Mufubanga okulaba nga basasulira ebyo bazadde baabwe bye bakola kuba bazadde baabwe babikola ku lwabwe. Kati mulowooze ku nsi gye mugenda okulekamu abaana bammwe abo bwe muteekerateekera nga mulimu abaana ba Eddie Mutwe ne mukeera enkya nga mumuttidde mu Tocha Chambers nga mulimu abaana ba Yasini Kawuma mulimu abaana ba Segirinya mulimu abaana ba Rita Nabukenya nga bali mu ggwanga abaana bammwe mwe bali. Abaana bano bwe batuula eyo ne bamaama baabwe ne bajjajja baabwe mulowooza babagamba ki? Natunuulira omwana eyakwata ekkubo n'aleeta ssente ku kitebe nga tayina bw'ayita maama wa Bobi Yanga tayina bw'ayita Bobi Yanga naye because mwana muto ali mu emyaka egyagala ennyo ssente naye omwana n'afuna empathy n'afuna obulumi n'akwata ssente n'azireeta. Ekyo kiba kikulaga ki? Kati bw'abanga oyo atayina yadde kasaayi ku Bobi Yanga asobola okufuna okulumirirwa okwo neyerekereza akasente mu myaka egyagala ssente n'agamba nti kankontributinge ku maama wa Bobi Yanga omusibe. Kati abaana ba Bobi Yanga abaana baabo bemusse obulumi ki bwe balina ku mitima bw'abanga oyo omwana omuto nga bwafaanana bw'ati alina obulumi obwo muligenda kuddukira wammwe
mugenda kuddukira bweru w'eggwanga nga ye wasinga abanyiivu mugenda kusigala mu ggwanga omuli be munyiizizza abo abaana bajja kusasula ne bwe bamuvuddemu kati byonna bye muzimba nga mbizimbira baana bammwe bajja kugalangatana bwe kibanga kino ekitamiivu bwe kito bwe kifaananye oyo tagenda kulasitinga bbanga ddene ayinza okulowooza nti byawola amabanja tagenda kugasasula ojja kugasasula mwate twagala katonda ababeezeewo aleme bajjawo mukombe ku ebyo bye mukoze